Waliwo olugero olugamba nti ennaku z'omubbi ku nsi ya Katonda eno ziba ennaku 4. Ennaku ezaana nga tezinnaggwaayo tebasobola kukwata mubbi. Naye bwe zikera ku makya ne ziggwaayo, eyayalula omubbi ebeera esiridde. Kakati njagala otunuulira omusajja oyo omukulu, muzeeyi, osobola okumuyita jjajjaawo oba kitaawo. Omusajja oyo omulimu gw'okufera abantu abadde yagufuula mulimu. Era nga mu katundu gy'abeera afeze kumpi aba mobile money n'abamaduuka bonna ng'abafeze. Leero akwatiddwa, era bw'akwatidda ne babimutuuzaamu mu kuswala okw'amaanyi. Wabaddewo n'abajulira muzeeyi ono bazzabba nga ne gwasembeyo okubba abadde yakamufeera emitwalo 26. Tabbye omu, tabbye babiri, tabbye basatu, tabbye bana. Nga ne ku kyalo kwennyini muzeeyi ono kwasula afererako. Mu butuufu bw'obanga oliyo nga baali bakufezeeko, omanyi ekigambo omuntu okukwata okera ku makya n'akeera n'agenda n'aggulawo edduuka lye oba n'aggulawo ka mobile money ke n'anoonya 10, gwe n'ova eri n'ayagala omufere mu bintu eby'ekisiru ng'otwale ssente z'obwereere. Kati abantu abasinga muyinza okulaba nti muzeeyi ono bamukutte katambi ne munyiiga. Naye ng'ekyo ekikulu ekya muzeeyi okuba nti afeera abantu kyekirungi. Muzeeyi aba yeewadde ekitiibwa okugenda ng'afeera abantu. Bwe baba bali bakufezeeko omanyi obulumi omuntu bw'ayitamu nga bamufeze. Kasobola kutuuseko muzeeyi ono n'oluvannyuma tukomewo. Vidiyo nkosa bw'ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Oli musajja mubbi mwana naye oli musajja uitata kwa mulamba na oli mukubba mwana waje myaka kuota kubba baada tajisimba wazee kati na abayambye najisimba banange yanziba nenkubira ono sister nge nangaka oli musajja mukulu oli musajja mukulu na mukubba wotaka na mpiko mwana mukwate oyino gasasula gwe oyino zisasula gwe otambulo okera abantu maji oli musajja mukulu oli mubbi oli mukutambula obbe emyaka gy'oli mwejo oli muntu mukulu mwe benyini mwababba n'ababuda ebyo biswiti mubawerako kalifomu ne mubabba mwana obadde ki ate oli muvere oli mukama mubadde ki muzeyi vaayo muzeeyi ze nkubuuza lwaki ofera okimanyi nti emyaka gy'olimu otuzaala muzeeyi fena bali wano kati ono omwana gw'ofera lwaki wamufera omumanyi ono omwana omumanyi wali omufezeeko kati lwaki wamufera oli musajja mukulu oli mukufera baana kati era obadde oze kubba ne wana kiwanga oli musajja mukulu oli musajja mukulu otambula ofera bantu imagine egyo emyaka oli menti kubeera mu maka ago ng'otudde oli mu mwanyizi oli mu kufera bantu oli musajja mubbi oli muntu mukulu oli mu kutambula obba abantu era gino emyaka aswaza myaka gy'onu aswaza myaka gyammwe gino lwaki oswaza emyaka gyange oswaza myaka gino emyaka gy'abaganda oba ngiyo emu kuswaza oli musajja mukulu emu kuswaza myaka gy'abaganda imagine oli mu kuswaza myaka gy'abaganda gy'abasajja bali oli muntu mukulu oli mu kuswaza myaka gy'abali imagine kati kulwaki ofera abantu kakali nno muzeeyi ennaku ze zo zibadde ziweddeyo ennaku za muzeeyi zo zibadde ziweddeyo ku nsi ya kano tewali kintu kisinga kuba kibi bannange munjulire
omuntu omufere n'omubbi be bantu abasinga okuba ababi n'okuzza emabega. Abantu abo babiri, omubbi n'omufere. Tombuulira nze. Omuntu omubbi ye muntu akulumba mu kifo kyo nga mu butuufu obadde naawe kennyini olina ebizibu byo. Naye nayagala ggwe ebizibu byo ate entuuyo zimale ebizibu ebibye. Najja akasente kubadde wakakuŋŋaanyaawo. Kati njagala otunuulire muzeeyo oyo. Abantu bazaafera balina ebizibu byabwe. Akusanze mu kifo, landiroodi akubanja, oba osanga oli mu kaduuka, temulina kapito, muzeeyi nayagala kapito gwe aba atwala gwe aba afera atwale. Ng'ogera ku makya ogamba nti muzeeyi oyo bwe tumuteeka bwe bamukwata vidiyo ne bamuteeka ku social media mbu baba baswazizza eggwanga nga muzeeyi kennyini tasobodde kweswalira. Ye tasobodde kufuna kafansonyi nagamba wano wenziba mu katundu bammanyi nzibiramu ki ng'okusekera ku makya ng'osasira omuntu bw'atyo. Abaana babaddewo awo abantu bazzabba bazzaafera tataliza oba mobile money oba dduuka ajja n'akufera. Omuntu omufere taba na kintu nti ye omuntu omufere aba n'obwongo ye obwongo bwe bukufera n'akutwalako ssente zo taba na kyakuguza ye aiba n'obwongo bwe engeri jjajjo n'akuferamu ssente zo zonna n'azitwala. Nze tombuulira muntu mufere tombuulira gwewe nange bwe bate bakuferangako tomanyi kyenjogerako. Omuntu gwe bali bafezeeko yamanyi obulumi bwa ssente bwe buluma. Oli najja kumaakera ku makya najja ssebo n'atwala akasera okubadde wakakuŋŋaanyaawo. Okitegeera ekintu ekyo. So bwe bate bakuferangako gwe obulumi tomanyi. Olaba omuntu ne bakufera $50 gikuluma. Kakati njagala banze baali banfezeeko. Nze kambayo kasitolo akatono engeri gye banferamu awo mu ttawuni. Olunaku lumu mbaamu n'akasente kange ndowooza ngamba kangende mu ttawuni nfune akasimu mu biseera ebyo wayiseewo kundowooza ku myaka nga giegyo kuba nzijukira byaliwo 2018 ngamba kangende nfune akasimu. Nalina emitabo gyange nga 7 ku 8 nga njagala akasimu ka mitabo nga 7 oba 8. Numba ekibuga ngende nfune akasimu. Kakati mu biseera bwe nali simanyi bukambwe bwa Mutasa Kafeero nti abaana b'oku Mutasa Kafeero ate bali si bayaaye bazibu si bafeere bakuuzi. Ntuuka ku muyaaye angamba bulazo oyagala simu ate bo bakulabirawo ne bamanya nti kati ono fala kasooke tukole zino. Omuyaaja angamba mwana oyagala kasimu ina wano keninawo awaayi pia ite kalungi nange nkalaba kasimu nga maanyi nga mubuuza kammeka ngamba ka $50. $50 ate nga ze bajeti yange balina ya $7-8 nga mugamba kale mugamba kampe ng'akampa nga kakola. Kakati namana ngamba muwadde ssente n'essimu agimpadde yasooka kuginkwasa amala ngamba nina ebintu byange biri kuno naye kansooke ngende wali mbijjeko bagikyagingako ne kaliro gitwale ng'eriko kaliro. Ne mugamba kale laba obusiru nzikiriza. Omuyaaye ng'asala ku bulaba Mutaasa ne opposite ekizimbe ekiri awo nga omuyaaye asala. Bw'asala nga mpulira siteeredde bulungi nga mugobera ng'alina edduuka lye yayingiramu. Nangamba ndi wano nansongera ndi wano. Ne ngamba kale nnyimirira bwe nti ng'akomawo. Nga ngamba kakati oli gwe nkawadde ali mu kukoppolako bintu naye nga bw'akakyajinga. Nga mugambe tugendeyo ffenna tulabe. Nangamba tikikwetaagisa kugendayo obusiru nga nange nnyimirira awo. Okitegeera. Mu kuyimirira awo omuyaaye ngamba kati jangu tulindire wali. Mu kulindira wali eddakiika ziwera nga 10. Okitegeera. Omuyaaye yeefuula walina mbu abuuza ku bakyali baawo n'akkirira mu kizimbe ku madaala n'addamu okumulaba nga yayiseemu dda. Ngenda okugenda wali eri okubuuza ku kyali nti bano baleeseewoko ku simu ey'okukyajinga omenga ngamba sibimanyi tebalina simu gye baleese wano nga kyali yanfeze dda nga yanfezedde ekizike kyange yakitutte. Kati ngenza okera ku makya ng'otandika kuŋŋamba nti omuntu omufere bla bla bla. Tombuulira nze. Era omuntu bamukwata nga mufere ne bwe bambadde mumanyi bamukube. Abantu batoba okuba nti bafunamu akasente kabe nga gw'oveerimba okatwala bakukube oyige okukola.
Lwaki tokola? Lwaki oba tokola? Naye nga mwenna mbebaza nnyo okuba nti ate mutugoberera, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kuba nti ate mulayikinga bannange, mukomentinga, kinzizaamu nnyo amaanyi. Njagala obbagamba kino nti mbaagala nnyo mwenna basubscribers bange. CO Michael Uganda, YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mungoberera. Mbere bulungi, peace and love.